enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC. Betulako kwa alipoota gye twafunye weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Kotido yawezezza millimeters 4.6, Masindi yawezezza millimeters 3.2 so nga ate Arua yawezezza millimeters 13.5. Gweno munnange ali eyo tukubiriza obutasuula bisaanyi ku myala amazzi gasobole okulukuta obulungi galeme okwanjala. Mu biseera ebyokumakya ebitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubaale bibadde n'enkuba nga metobesemu n'okubwatuka okw'eggulu ewasigadde akasana ne kaakanga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obulungi bibadde bya kiddedde nga mulimu n'enkuba nga mwetobesemu n'okubwatuka okw'eggulu. Kino nno kiviiridde ku ssenwandula mpewo ebbiri eyo eyitibwa Mascaline ku Sseguyanja Buyindi sako neyo eyitibwa St Helena ku Sseguyanja Atlantic nga zinafuye ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusemvula ne gudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa era nga kye kireetedde enkuba gye tufunye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera ebyokumakya enkya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako ne masekkati. Olw'ewasigadde tusuubira okufuna enkuba so nga ate enaatonya ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tugisuubira n'okubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ne Bbugumu mu Kotido lijja tukira ku Celsius 29 ey'omu bugwanjuba ssaako n'ebitundu ebyo eby'obulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga ne Bbugumu mu Kabale lijja tukira ku Celsius 24. Ebibuga ebya Ssemazinga Africa ekibuga nga Lagos ne Nairobi tubisuubira okufuna oluwandagirize so nga ate mu Johannesburg tusuubira omusana okwememula era nga ne Bbugumu lijja tukira ku Celsius 24. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Moscow tikisuubira okuba n'obudde obw'ekiddedde olwo ebisigadde ebyalondeddwa tusuubira akasana okwememula. Gweno munnange wenna ali eyo tutuusa okusaasira kwaffe abo bonna abalina enganda zaabwe eyo mu bizinga ebya Caribbean abakoseddwa omuyaga gwa Matthew ssaako n'abo aba Japan, Hong Kong abakoseddwa omuyaga gwa Chaba. Nsigadde ndi Agnes Nalukwago sigala nga yekumira ku UBC sula bulungi weraba.